jako akawuwo muleke tukwatagane. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Sabbiiti ewedde okwanjula enteekateeka z'okulonda akamyufu k'ekibiina, olunaku olwaleero abagenda okuvuganya mu kalulu k'akamyufu mu NRM batandise okugyayo empapula. First National Vice Chairperson kati tuneyo Alhaji Moses Kigongo asasudde ne forms nazitwala. Tunayo Edward Francis Babu naye asasudde n'atute forms. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aggyeyo empapula ng'era asasudde obukadde 10 okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'ekibiina era kyabaddeko, kw'ossa obukadde 10 era okuvuganya mu kamyufu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. His Excellency Mwami Yoweri Kaguta Museveni asasudde million 10 afunyeyo form. Asasudde forms eza forms 2 million 10 kuba ayagala kuba chairman wa NRM party ne million 10 lwakuba ayagala bya presidential flag bearer. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doyi, empapula za President Museveni ziggiddwayo baprida be. Ba lawyers ba president bagijeyo form eyo ziri personal to holder ba lawyers ya president. Ne yaliko omubaka wa Makindye East John Simbwa naye aggyeyo empapula ovuganya ku kamyufu ka ssentebe wa NRM wabula ng'ensimbi abadde tannazisasula. Honorable John Simbwa abadde mubaka wa Makindye yali mubaka wa Makindye naye agijeyo form eya national chairman naye tanakusasula agenze mu banka kuleta sente. Ebifo ebirala ku bagenda okuvuganya mu kamyufu ka NRM abagala obubaka bwa paalamenti bakusasula obukadde 2, City Road Mayor akakadde 1 n'ekitundu, bammeeya ba division akakadde 1 ko n'ebifo ebirala. Second National Chairperson Terry, Vice Chairperson Northern tuneyo Dr. Odongo Samuel Oledo agijeyo form naye tanakusasula. Vice Chairperson Karamoja Honorable Peter agijeyo form nasasudde million 2 kitundu. Vice Chairperson Eastern tuneyo Mwami Ekongot John Robert tanakusasula naye agijeyo form. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM, okulonda akamyufu ku kuvuganya ku kyobwa pulezidenti kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 7 n'omunaana omwezi ogujja ogw'omunaana. Tuli beeteefuteefu singa okulonda kuba kutuuse ffe tweteeseteese kubanga abantu baffe bannakibiina bawandiisibwa ate era balindirira kaadi zaabwe tusobole okulonda obulungi. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye kati olw'obutaleeta bulwadde buno bwa coronavirus kukwata abantu ate kubasaanyaawo, NRM esooka ekole kyonna ekisoboka egabira abantu masiki kubanga ngaffe abakulembeze baatugaana okugaba ekintu kyonna.